ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba you don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings you don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Waffe Uganda. Dig up that YouTube channel. Subscribe. Ebibana faba Prudential. Papa mamulete wabali bao. Oba muyungi. Bagambe yamenyese. Bagamba. Oli anuse ne omusajja oyo. Mulungi bambi magumba. Yunge papa. Oba bali bao Yesu agende e Vatican. Muyungire. Tatira kutambula mubamu. Tugende ko mu Endobeso tukomawo. Tulabe munnafono yagamba ki. Hello? Wanjisero. Zebampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Zebampita Mukunja mu Endobeso wangambye kubire. Bana mwaka osibyo kyesebo. Bulungi. Omukunja nyina mwekizibu. Nyina ebinkwendo nyambeho Trina sister waffe. Akareeta omushaija okumwanjula bino bimuyita okwanjula then byamuleetere bwe yamuleeta kakati baleeta ebintu bingi naye nga sister waffe oyo buli lwatulaga atulangira gaffe bwe twadibira ku lujja manyi batuzaalirako ku lujja abamu babaagalira waka biki bwe bityo kati nyine mbadde njagala onyambe kubanga ngenda okuwulira ng'ebintu baagala bikola ki waliwo abatulwaddemu olugamba ne batugamba ebintu bye baleeta kwali kweraga baagala kudda babitwale bannange kati nani nyenda enamba egyo yina akukwekera omu message twagala okubeeko eyo enamba halo enamba yani wamukodo ya muramu waffe yaleeta ebintu kakati gwe yagala tulabe oba bituufu baagala binona kubanga mpulira bagamba mbu ebintu babyeyazika bweyazisi baagala bizzaayo Katonda ayogerako naye tinkwenda gamba nawe tinkwenda bimanye n'okubimanya mu ndio tumuteera Endobeso kale beerako ku simu tovu nakweshenjereza nekwegayiridde twagala bitegeere kale beerako ku simu tovaako Muko? Hello? Muko? Hello? Muko? Wanjisebo. Oliwa? Munage badindi wano munage ninabye kwataganye naku zina mirimu natyo bimanyi. Anti kakati mwanyina ze yangambye olina byoyagala. Yemuko. Yangambye olina byoyagala eno biki emmotoka weerimbirete. Bannange mukunga olise n'okubirako mukwano kakati bannange badde nkusaba mbegayirira bwegayirizi muko kati munnange embuzi n'ente ebyo biraba munnange nkwegayiridde embuzi n'ente ebyo tebabikwatako tebabitundira nikyuzi nawulira tebagala okutunda naye tebabitunda nga olwensonga munnange tata yange zikabyazike
Ani abikwasika? Kudaiwa mzee wa tata. Nemu wanje. Embuzi nete? Embuzi nete kwega iri tebambitiba bikwata ku bino okuddayo ate n'ekirala ebintu ebintu ebimu tulina okuzzaayo mu bantu ebimu ate ekikale babokisi za sabbuuni ezo essatu ziso ziri mukaaga kati batundeko essatu batwaleko essatu so olwokuddayo ebipojja ebintu Anti kakati embuzi anti bagiridde ku yidi bannange kiki kino bannange kyongamba ate naawirika ate bakikoze batumike bankoze kino bannange ebintu simanyi nakumanya kigenda kukola mazima ddala ate banyamba buyambi tukole bwe tuti yali nze maze tutakwata embuzi sobole okoleka nti ebintu ebimu ngenda akasula bitasule naye nga bino byendeesa obuliisaawo biddayo bikomawo ewaataata sebo tutumira kola ntya bannange onzise Mbuzi mukanze tibagiridde ku yidi. Ayayayaya maziga mere. Naye kakatsokoleke. Biobe. Tuzalibwa n'abantu abamu nga balina emitima egyekko. Alese Endobeso bemukwatirako. Owulidde bwe yagamba. Anti gamba bonna balina emitima egyekko. Gwe lwaki oli abeewanirako nti mwe mwadibira ku lujja simanyi biki mwe babazaddako ku lujja kakati ono yasizo okukola ekituufu teweebaganga ate mweyazise. Mukunja ekibi tekijjaawo kibi. Nze okuleeta omukolo mu lujja lwa taata waffe mbamba weesezza ekitiibwa mwina tusanyukirako kiringa bw'obanga gwe byakulema wadde nga byakiwaani tukusanyukireko ebintu bye muwadde bazadde baffe mukomewo ekiro mu bitikke mu bitwale era tubasanyukire. Mukunja nyinza obutamanya nti omwami yaleese akadyusi ekyo kisiraani ekyo kisiraani nakatwa nkulaba kati olabanga oli mu kusiga kaana akato akava okwekuya mu ttaka okakuba ebizigo kanyirire tekayinza kunyirira abantu bagenda kukyalekeera bakusubira okubanga lisomulekeo kakiro kasukaali mu mikwano gyo omanyi nti no basenga basigala ati kati sooka olindeko Mukunja ebintu bino mubitabiikiriza omusajja bw'aba aleese ekiraalo ky'ente kirimu ente ngaana n'akubona agamba ezammwe ziriko 2 asatu munaana nga twala wabi mukulu ffenna bwe tukubye ekisiraani musigaze 2 zimaleeto olwaleero kye tuliko abeeyazise ebintu omuko n'omwana omuwala noono aleese Endobeso okumanya ekituufu nti mu Uganda waabwe bulijjo abayogerera nga bwe baadibira ku lujja biki paka we yeeyazise ebintu ajja abalage nti mundabye bantutte kati bino babitwala mbuzi yokka nante olidde ne bokisi za sabbuuni tibanaye zabadde mukaaga temutwala naleese Endobeso alina omutima ogwekko oli abeewanirako neyeyazika ebintu alina omutima omuvundu ate yeyakuusiira nnyo oli bwakonyoni yakuusiira abakazi munatusuula ku migandu naye nze era siraba Mukunja bye mwogera munatusuula ku migandu mwe nyanjula nze waffe nze nzijaako ekisiraani ky'obutayanjula paka lwe ntandika okweyazika ebintu ate naawe toyinza kuŋŋamba nakati oba tokimanyi oba okimanyi nti ndi mu kweyazika bintu naye era Mukunja emikolo gyonna gibeerawo gyakweyazika katandikire ku musajja ne kooti ne suuti neyazike abawala abagenda okubuuza gomesi neyazike ebitimbizibwa byonna ebiri mu kidaala byeyazike obutebe twala tugende byonna byetwogerako nakatwa bye bino bye mugenda okuleka nti tubibawadde naye bwe mba nga ngenda kuddayo ne kooti yange eyo teba ne anti betugenda okuleka embuzi n'ente tebiriimu sukaali sabbuuni nyanya tugenda okuleka ebitali byeyazike embuzi muziridde bazeeyazise ente muziridde atogenda n'okunoonyerezanga n'omugole omukubba okuliko omweyazike Mukunja n'akatwa n'amooti mwe bali kuweereza wabula bannange bino byampuna kati ogwo mukisa muki era okwo kwanjula mooti wabula bannaye mbabulire abantu okwanjula ennaku zino bakutaddemu bannange ebisoko bakutaddemu obubadi bungi nze Hadija Baby nga nsibiddalukiro mu Masaka Endobeso kanjiweereze ku mamange omukyala Namanja Christine ng'ali Kabule Butenga kintabuli ky'omuzika ekisinga ku biiti fama Mukunja wanje
Zota sebo. Bulungi sebo zota sebo. Nuri free. Mwala wange yasuza atya. Nase bulungi ko jamnange. Nasuze nange nasuze Katonda yebale kuko. Mana ye nze ndaba okusinga eddala ensobi eri ku mukyalo ono yewanira ku banne kubanga yete yamanya na bano bambi bayinza okuba baali baagala okubaako abatwala naye ye najja n'abewanira era yaleetera n'omusajja ono omusajja nejja ekimubeerako omusajja ekyokuleeta ebintu ebyaki yete yamanya nti noono bwe yamuwasa naye yaleeta bintu bya kiwaani era ono omuwala aleese Endobeso talina nsobi yonna naye ono yaleetera obusungu ono okwewanira ku banne naye tamanyi nti naye baamutwala naye ng'ebintu baleeta bya kiwaani webale Maka nakachwa namwoti mwebale kutuweereza bannange mwana muwala nga aswadde n'ebbaawe bannange baswadde kati lwaki bulijjo yeeragira ku banne ate nga nabo tebalina kye bali bannaku bannange baswadde nnyo baswadde n'obuntu bwe batwala ku buko baabweyazika bweyazisi akajja obunaku kemanya ndibadde nga talangira banne ate naye nga tali bulungi nakiganda ekansanga kintabuli ky'omuziki Mukunja ne Nakasha n'amooti yesebo webala okuweereza mukulu Mukunja kale okutemu nakabule seka ematimu kanyampisa naye nze maaka Endobeso yongera kyogera bwe maaka bw'obanga oli muko ng'oyagala kutwala ebigwa w'omukazi twala ky'osobola oba okuta muti gwa sabbuuni kumugoboobola ogenda leka entalo ewakojja mutukube leka nkubulye Nakasha entalo ogenda zirekawo otya ogenda kuleeta ebintu nga bingi jukira waliwo basenga waliwo bataata abato bonna bana bamanyi bagenda kugabana ebintu ebyo najja kunywa akasukaali akalaali nte bagireke Nakasha ogenda kuleka entalo ewaka ogenda oleka ebintu ebitatuukiridde ebitaweera basenga banywe kasukaali ente bagireke n'embuzi abasimusimwe bali kutuweereza Mukunja mooti Nakachwa naye bannange eyugeegi nsanga ng'eyise kakati mukazi wattu kati osanga bambi bw'obaddeyo n'omusajja tenga omupeeka nnyanjula ku musajja atukwekwewola ebintu bw'agenda akusasule kale kikugwanidde ebyo ebintu temubirya mubirizeeyo wajennyini byo mukwaniriza obusajja bompala enywera muguwa Mukunja ye bale kutuweereza Endobeso njiweereza bonna abagyekuumiddeko entabuli ky'omuziki ekisinga ku biiti fama tukyakomawo nakyo okyali awo waliwo omusomesa wange bamuyita Elizabeth Muwanguza nsomesa ku University Ethics yaŋŋambye muntumireko mu Ndobeso bagiyita University Ethics nsomesa essomo lya Ethics Christian Ethics bamuyita Elizabeth Muwanguzi yaŋŋambye muntumireko ndimuliza wamwe nyina nga atutumye wesitukidde naye alekishalinga abaana oli alekishalinga mute nze kyentidde nakiganda ekansanga ate abaddaali nze mbadde simanyi ekampala eriyo ab'eŋŋonge naye wabakuza nga mmanyi ndiyo ogwo mpulidde nakiganda owekansanga yaman gravity omutujja omukujja mbeera ku ewaffe Uganda so nawe subscribe nga ku YouTube channel olabe ebyakabi byonna kyekiri